Giweze emyaka 5 mugumu Bukyanga yali Ssaabalamuzi wa Uganda eyasookera ddala BENEDICTO KIWANUKA attibwa mu 1972. Leero EKLEZIA katulika etegese ekitambiro kya Misa ekyenjawulo okumujjukira n'emirimu gye yakolera eggwanga nga Misa eyimbiddwa Ssaabasumba ow'essaza ekkulu erya Kampala Paul Ssemogere nga yeetabiddwamu abakungu okuva mu gavumenti eya wakati nga Ssaabalamuzi ow'ennyiddolo akiikiriddwa Ssaabalamuzi eyawummula Katurebe, Minisita ow'eby'ettaka Judith Nabakooba, akulira oludda oluwabula gavumenti mu Parliament Mathias Nsamba Mpuuga, so nga n'Obwakabaka bukiikiriddwa omukubiriza w'olukiiko Patrick Luwaga Mugumbule. Ssaabasumba Ssemogere ayogedde ku mirimu amatendo BENEDICTO KIWANUKA gye yakolera eggwanga ne yennyamira olw'engeri gye yattibwamu. BENEDICTO KIWANUKA yafiirira amazima. Mwebale kulaba newankubadde ebbanga liyiseewo ne mujjukira bulungi omulimu omulungi naddala okukuyimirirawo n'abeera omujulizi n'ajulira Mukama waffe Yesu Kristo ng'anywerera ku mazima. Alaze obwetaavu obw'okuteekesa mu nkola enfuga ey'amateeka buli munnansi asobole okugyeyagaliramu. Twetaaga abalamuzi bangi ku mulembe gwaffe guno abanywerera ku mazima ne basala amazima. Akubiriza abantu bulijjo okuleka omukololo. Tuve wano nga tugenda kubeera banjawulo era tulete enjawulo mu bulamu bwaffe, mu nsi yaffe, mu ggwanga lyaffe. Eyali Ssaabalamuzi Katurebe yennyamidde olw'engeri BENEDICTO KIWANUKA gye yattibwamu ne wataba kikolebwa. The Chief Justice had made an order of court, and in disobedience of that course, the government did not only just ignore it, but they picked up the judge and killed him. That is frightening. Minisita Nabakooba atenderezza omukululo gwa BENEDICTO KIWANUKA ne yeebaza abakuliddemu enteekateeka eno. Kiwanuka left an indelible mark in the legal fraternity and the people across the political divide. He is master of the law, impartiality, and the zeal for the rule of law have inspired many of us. Oweekitiibwa Luwaga Mugumbule asomye obubaka bwa Katikkiro Charles Peter Mayiga mwatendereza emirimu egyakolebwa omugenzi. BENEDICTO KIWANUKA deserves a national monument as a mark of our aspirations for the independence of judiciary, constitutionalism, and rule of law. Mpuuga asiimye essiga eddamuzi olw'okujjukira BENEDICTO KIWANUKA. As a key pillar at the making of the new constitution, which some of us young then thought it was a turning point in rethinking a new Uganda. Lisan Mutyaba yakusakidde eggulire lino.